The last confirmed case was discharged on March 14, 2025, and having recorded no new cases amidst sustained surveillance efforts, I now officially declare the current Sudan Ebola virus disease outbreak in Uganda to be over. Watuukira olunaku lwaleero ng'eggwanga Uganda terikyali mu kirwadde kya Ebola era nga kino kyakakasiddwa minisita ow'ebyobulamu General Thacheng. Wabula mu kukola kino abakungu ab'enjawulo essira baalitadde mu kulaba nga basobola okugattira wamu amaanyi okulwanyisa obulwadde bwonna obubaluseewo nga muno mwabaddemu abakungu okuva mu kitongole eky'ebyobulamu eky'ensi yonna ekya World Health Organization awamu n'ekiri ku ssemazinga wa Africa ekya African Center for Disease Control. Doing this on their own, or communities doing this on their own, is simply not sustainable. We learn from each other. The science that we learn from Uganda, we use it somewhere else. The lessons we learn somewhere else, we use it in Uganda. And the role of organizations like WHO is to make sure that this global community keeps working together, that we don't lose faith, that our future is mutually dependent on each other. The country has not only applied core public health principles, including early detection, contact tracing, case management, and infection prevention, but has also gone a step further by incorporating mortality surveillance to ensure no case was missed and no transmission chain left unchecked. Mu mbeera y'emu n'omubaka wa America munyaffe Uganda naye yavuddeyo n'alaga nga bagenda maaso n'okolaganya wamu n'eggwanga lya Uganda okulaba nga basobola okulondoola abantu bonna abakoseddwa ekirwadde kya Ebola awamu n'okugenda maaso n'okolaganira wamu n'eggwanga lya Uganda okubeera nga basobola olwanyisa endwadde ez'ekikanga kino. Foreign assistance review in the United States, which continues to be ongoing, we have been able to dedicate more than $8 million worth of assistance here. Very targeted, very focused, that has helped prevent the spread of the disease, helped increase our capabilities collectively to confront future outbreaks, and made everyone safer. And we look forward to standing with Uganda in the future and fighting other outbreaks as they may appear. Minister General Thacheng ye yavuddeyo n'ategeeza nga bwe bateekeddwa okukolaganira wamu okulaba nga batuula ku nfeete endwadde ezibalukawo entakira. This is Uganda's 8th Ebola outbreak, a reminder of our nation's resilience in the face of recurrent epidemics. This current outbreak has highlighted Uganda's increasing capacity to respond to health emergencies, a result of sustained investment in surveillance, response infrastructure, and multi-sectoral coordination. Ono era yagumiza abalambuzi n'abasuubuzi nga bwe batateekeddwa kutya olw'ensonga nti kati ekirwadde ky'Ebola kifuuse lufumo mu nnyaffe Uganda era nga emirimu emirala giteekeddwa okukakkalabizibwa. We would have done it earlier. The 2022 outbreak was controlled in 67 days. This one continued to 87 days. This message to you, the population, is listen, and adhere to what the health workers are telling you to do. Dr. Chowe, omu ku basawo abadde mu lutalo luno, avuddeyo n'ategeeza nga bwe balina okunoonyeza okw'enjawulo kwe bagenda maaso nakwo okulaba nga ekirwadde kya Ebola singa kiba kizzeemu okuzinda Uganda kisobola okukwatibwa amangu. Nga bwe nkugambye nti tugezesa ebintu bisatu, ekisooka oba eddagala likola, ekyokubiri oba liri safe, n'ekyokusatu nti oba likola obukuumi bumala bbanga ki. Kati ebyo bintu bina bigenda kubeera analyzed era results bwe zinaavaamu tujja kuziwa both international community n'oluvannyuma era tujja kuziwa abantu ba bulijjo. Mu mbeera y'emu ekibiina ekidduukirize eky'omusalaba omumyufu oba giyite Red Cross nakyo kivuddeyo ne kiraga okusoomooza okw'enjawulo kwe kiyiseemu mukadde ng'ekirwadde ky'Ebola kisazeeko nnyaffe Uganda. Kuba nti tebategera kigenda mu maaso oluusi ne babateebeza okuba nti bina bigendererwa birala naye
olw'okuba nti tulina obukugu obwo, tulina n'abantu abali mu byalo bayambako okuba nti bannyonnyola abantu ensonga lwaki ministry ekola byekola naye ne bapartners abo bayambako mu mbeera eyo. So okusoomoza okubaddewo naye mpola mpola tugenze tusanga nti abantu bategeera kiba kituleese n'okuba nti tubayambako okuba nti tutangira ekirwadde kino kubanga balowooza ntwale tebuliyo nenga bubaayo. Omukolo ogw'okulangira nga Uganda bwetwasiddwa ekirwadde kya Ebola gwakoleddwa mu kitundu eky'Embale ebimu ku bitundu ebikoseddwa ekirwadde kya Ebola. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Olwe Ggulo.